Atulaba nawe atugoberera Kampala Media TV embeera bwetyo bweri wakati mu kibiina ky'aba NRM. Kakati n'ababaka bamaze okulabika nga bajja oba oliawo okutambuza ensonga nga bw'erina okulabika nga etambula yonna gy'osinzidde. Ye omumyuka wa sipiika omukyala Anita Among nsobola okutegeezaako nti tasobodde kulabika nga atuuka wano ku kitebe, but of course asindise omuyambi we atagenze maaso kulabika nga ategeerwa amannya okwongera okulabika nga oba oliawo ate ensonga ayongera ozitwala nga bw'ateekeddwa okulabika nga azitwala. N'olwekyo ensonga bwezitebe ziri kyekiri ku kitebe kya NRM. Of course nga tuli wakati mu kukungubaga oba mu kufiirwa sipiika wa palamenti, tuteekeddwa okulabika nga twebuuza ate ani agenda okulabika nga amuddira mu bigere mu kaseera akafaananako bwe kati. Bano abaka bonna boolaba bazze kutembeeta ate omukyala deputy speaker nga bwe nkutegeezezza omukyala Honorable Anita Among, ate oba oliawo okulabika nga bamusemba okwesimbirawo ddala ku ntebe y'obwa sipiika. Ensonga bwe zitebe ziri nkugamba katutwaleko ebintu nga byeyongera okulabika nga bitambula n'embeera nga bweri byonna gy'osinzidde okulabika nga otugoberera. As the vice chairman of the caucus, I would really ask the other members of the caucus that we all know that President Anita Among has been there for us. I would really urge them to give her support. But in case one comes, I will ask them to ndabanga batutandika okwogerera ku tribes, twogerera ku regions, tubanga abakyali emabega ennyo. Ekifo kibadde kya ggwanga, right honorable, tubadde tubagala ffenna nga sipiika wa palamenti nga waffe ffenna. So kati tekiri tteeka nti oli wavaawo nga wa region eno wenukulesinga nawe tuba tugenze mu buntuntu obutatugatta nga Abannayuganda. Tulina kulonda sipiika atukulembera ffenna, aweereza eggwanga obulungi n'akulembera palamenti. Eno decision y'abana NRM bonna abaka ba NRM abasinga obungi kuba mubalabyeko ababadde wano, tetuyinza kugamba nti yaabwe bonna, naye mu budde buno obwakaakati